abo bagenda kwesa persons b'ebyalo bagenda kwewandiisa ng'ennaku 15 paka 19 omwezi gw'omusanvu. Olunaku lwe lumu oba ennaku ze zimu n'okwewandiisa kuba bagenda kwesimba ku bukiiko bw'abakyala. Aspiring candidates for election as LC1 chairperson may collect nomination forms from the parish election official, that is the nominating officer of the parish in which the village is located, from 9th to 14th July 2026. Tokulonda kujja kubeera ennaku 28 omw'omusanvu mwaka guno mu byalo omutwalo mu musanvu 1214. Ate buli kyalo ye polling station. Okulonda kuno okw'ebyalo ekyalo ye constituency ate ye polling station. Abo bonna bagenda kwesimbawo ku ekifo kya chairperson LC1. Ebyobuyigirize temufaayo yadde oyina oba oyina batulina jangu ebyobuyigirize tibyetaagisa. Ate teri kusasula nomination fees zonna. Bateekwa okubeera bannayuganda myaka 18 n'ogenda mu maaso oba waggulu. Ate olina okubeera mutuuze mu kyalo ekyo kyogenda kwesimbamu. Ate olina okubeera nti oli registered mu register y'ekyalo. Kulonda kuno kugenda kubeera mu byalo kutandike wakati w'essaawa emu ne 10 kulonda kuwedde mu kyalo. Ate kulonda kuno kwa person b'ebyalo kugenda kw'okusimba ennyiriri emabega wakati w'ekifaananyi kye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.